abalabe baffe mwenna abatulaba ku mukutu guno gwa New Bizonto tubanirizaako mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kuwagira New Bizonto amanyi omumbeja hafinga bulijjo nga negatiddwako omwami wa Kabaka Ssaabakaaki sebo tukwaniriza nange nesimye okubeerako wano ku mukutu gwa New Bizonto amanya nga bwe bagambye ekyo nno kitiibwa Ssaabakaaki kitiibwa era nga nze ndi mu bwa Ssaabakaaki bw'Obwakabaka bwa Buganda wano Ssaabakaaki yenze Ssaabagalagala omukulu nga bw'ogamba nti President aba n'ejje lye 10 kati nze ejje lya Ssaabasajja Kabaka 10 omuntu ndina wama so kitiibwa kyabo Bwakabaka kinene nnyo naye nga ndi muzirango nkwanga Simon Peter Ssaabakaaki kitiibwa tukwanirizaako omwami wa Kabaka nange nemba musanyufu nnyo okubanga ndi nammwe olunaku olwaleero kaakati mikwano tuli mu mwezi gwa Ramadhani tuli mu kisiibo abayisiraamu olwaleero njagala tutunuulireko njagala tutegeere obusiraamu buvuddewa bwatandika butya mwaka ki bwajja butya njagala omwami wa Kabaka otunyonyolemu ensonga eyo gwe ng'omwami wa Kabaka obusiraamu golowooza bwajja butya kuba kati gwe oli mumanyifu ensonga y'okujjako obusiraamu tebwasooka kujjanga busiraamu eddiini enzikiriza wabula bwasooka kujjira mu Kiwarabu ng'obusuubuzi era obusuubuzi mu Uganda bwonna buva mu kisiraamu eddiini esinga okuba n'abagagga abasuubuzi be basiraamu Kampala ono omulaba mwe tuli kibuga ky'abasiraamu bw'oba tokimanyi nakyo kitegeere kitya ekibuga Kampala kibuga ky'abasiraamu mu Uganda yonna kati ne Butambala tekyalina likodi yakubanga yesinga abasiraamu district esingamu abasiraamu ye Kampala ekolebwa abasiraamu ebitundu 8 ku 10 kubanga lyesuubulire ekkulu erya Uganda nga bakama baffe bali ba alidina bwe batandika nga bazimbye obuduuka bwabwe mu myaka gy'ol1884 baleka bakoleezezza olutambi olukyayakana okutuuka olunaku olwaleero abajjanga abawalabu nga bazze kusomesa nga bazze kutunda byamaguzi tubalaba basanga Ssekabaka Ssuuna wano yaliko kyetutumula owa Ssekabaka wa 29 ku luse lwa Kintu bwe bamusanga bajja n'ebintu ebyenjawulo bagamba naye tugambye Kabaka naye aba n'ebyetaago bwe batyo bamulaba n'abaaniriza naye ate obusiraamu si bwe bwatandikira obusiraamu ate butandika ku mutabani we gwe yaleka ku Namulondo Ssekabaka Muteesa asooka era gwe baasiramula ne bamutuuma erinnya erya Seidi era yali Seidi Muteesa kaakati oli eyasooka lwaki si gwe baasiramula anti ekigendererwa mu kusooka baali bazze kusuubula baali tebazze kusomesa ddiini kale ekyokusomesa eddiini ate kijjawo ng'oli amaze okuva mu ntebe tutunulira abasajja abaali ab'amaanyi ba Seidi Masuudi Bazigeye ba Abdalahadi Muwoya bajja basanga Muteesa ng'ali mu lubiri lw'ebbanda bagamba tulina okusomesa Kabaka ono eddiini n'ebigenderako ey'obusiraamu kitegeeza ekibonde kyasooka kyali kya busuubuzi naye nga kyali kisoma busiraamu naye nga kyogwabwe gwali gwa kusuubula nga si kwakuyigiriza ddiini kati luvannyuma abasajja Bazigeye nabo bajja nga si be bali abasooka naye nabo bazze kati okujja kwabali kwayanguyiza bano okumanya kkubo nti bw'oba ogende wa Kabaka oyitawa tumutuukako tutya nti tebaali bapya mu matu ga Kabaka okuwulira nti ab'ekisomi ky'Ekiwarabu bajja kuba yali yabalabako dda nga kati olukyangu kyakola ki kyakumutuukako bwe batyo bamutuukako bwe bamutuukako n'abaaniriza bajja n'ebirabo yali mpisa nakati ekyali mpisa Kabaka togendayo nti ngeze kulaba ewa Kabaka ogenda kulamya Kimu ekyokubiri Kabaka bamutwalira amakula katono nnyo buli agenda ewa Kabaka atwala ebirabo ebiseera ebisinga Kabaka ogenda n'amakula ejo yabanga mpisa yaffe bakubina bibatabiikirizamu ebyobufuzi n'ebirala ebiringa ebyo nebituka n'omuntu sekinomokera ku makya n'alaba beene mukamwa nga yogedde ekintu naye olaba nti kimala ne kibakuba bamaliza bafukamidde Buganda yo bweto yakolebwa bwetyo mu luberebere bwayo tutunulira eddiini eno abasajja bamaze okutuuka Bazigeye Muwoya
bwe baatuuka mu maaso g'abeene baalamya mu kaseera ko baafuna omutaputa yaani ye Masuudi yataputiranga kabaka ebigambo okubijja mu Luwarabu okubizza mu Luganda bo omulabi asobola obuuza yiyi kabaka yali tamanyi Luwarabu baayogeranga lulimi ki bali boogera Oluswayiri n'Oluwarabu Masuudi ng'amanyi ennimi zonna nga yataputira kabaka kati kabaka olwo atandika okugenda nga bamuvuunulira omutima gwe gutandika okupiikinga ebigambo bye bamugamba nga waayita ennaku zaali 3 kabaka n'agamba eddiini yammwe ngisiimye ensoma yammwe ngisiimye amangu ago bamuleetere ebirabo nga by'amaanyi ne bamugamba bino bigabira abaami beera kabaka ayita abaami be ab'enjawulo yasooka okuyita mwami we yali atwala essaza ly'ebusujju bamuyitanga Kasujju Kabizzi yali musajja muwulize ennyo ng'ate mutapusi w'amateeka yali musajja w'amaanyi nnyo n'afuna basajja be Mbuulo yali Ssekiboobo nga yatwala Kyaggwe n'afuna musajja we gwe bayita Wakkoonye yali mu Bwakkanga awo mu Bulemezi n'ayita musajja we ow'Essingo gwe bayitanga Muddu Awulira n'abakuŋŋaanya wamu n'abawa ku ddibwane ze baamuleetera ng'Abawarabu. Omwana omuto yanjagadde okumanya eddibwane kyeki kuba luli watugambye ebirabo era ali eddibwane mu birabo bye baleeta mwe mwali eddibwane byambalo nga bwolaba ekyambalo kyensuuliddeko eno eddibwane mweze muyitanga gawuni bino bye bayita ddibwane n'asuulirako era abami ba kabaka baalabika nga banjawulo nnyo mu biseera nga Abawarabu bamaze okujja wano kabaka bwe bamuleetera ebintu bino ne baleeta engoye nnyingi n'afuna akaami ke akasajja ke akaali alyagala ennyo n'akatwala mu bitundu by'e Nakawa ebiseera byo nga bamukyamuyita Nakabootongo n'akagamba njagala ogabire abantu abo engoye ezo naye buli aleete ng'ayagala olugoye aleete ente obajje n'abakazi 4 ng'okuwa eddibwane ogigula mukazi ng'abakazi bano bakabaka abakazi twanyaganga banyage mu ntabaalo ng'ova wano n'ogenda Essingo ne mutabaala ebutambala ne mujja n'abakazi kati abakazi abo be mwanyaganga nga gwe okwatayo omukazi omu 2 3 4 n'ogenda eri ne bakuwa eddibwane gwe n'olekaawo abakazi abanyage kyabanga kyamaguzi kyali mu katale batatuleedi jja n'abakazi 8 n'enkuwaamu enswa zinetwala abakazi bange kati bwe naleetanga abakazi abangi nga bampa eddibwane nnyingi obeera sitiru bampeemu bwe bwaleetanga bwe tugamba nti bagamba amateeka lyali 4 n'ente kitegeeza oleetayo ente emu n'abakazi 4 era n'oleeta omugedde omulala era gwa 4 n'ente emu gw'omanyi oba watwalanga ente 8 n'abakazi peya nga 10 naye gwe bw'otwala nga kasaata akuwa empale eri gye bayitanga muyonda 9 era yeeyo kabaka gye yakkiriza abakopi bambale muyonda 9 y'empale ya Mutema era olwo weefuukire empale entongole wano mu Buganda kabaka kwe kwava n'enjogera egamba nti odidde mu bantu nga kabaka bwe yaddira ab'obugulu obubi okwambala ku mpale empanvu ebiseera by'abantu tebayambala tezaali bonazo bayambalanga biribaliba bino nakwekookerako ebiti n'ebirala bwe bitenyambala eri enkadde naye ng'abantu abo tebayalanga olw'obugulu bwabwe naye kati wano kabaka abagambye mbaddiddemu nammwe mwambale ku mpale za muyonda 9 tusobole okubeerawo olw'eddiini eno Obusiraamu era wano kabaka yalangirira mangu nnyo n'agamba kakati tutuuka mu mwaka gwa 1867 kabaka n'alagira Abasiraamu mu Buganda bonna okusiiba Ramadhani yasookera ddala yali mu mwaka gwa 1867 wano kabaka baamukwasa bendera y'Ekiyisiraamu kabaka Obusiraamu nga yali abwagadde yabuyingiramu era bwe yamala okuyingiramu n'afuuka imaamu amangu ago kabaka Muteesa afuuka imaamu eyasookera ddala wano mu Buganda omuddugavu asoose okubeera imaamu bw'afuuka imaamu bamugamba nti kakati ssebo nze nga Amini yayi omu ku baali abasomesa be ab'eddiini namugamba kye tugenda okukola tugenda kukuba ekkenga tugenda kukuba ekkumbi kutayirira bamugamba okukuba ekkenga Qur'ani entukuvu egamba nti oyo yenna anakkiriza ekigambo kya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina okubwa ekkenga kubanga Qur'ani entukuvu bwekola ki n'agaana era wano wewaava obuzibu byonna abikkiriza ekkenga aligaanye yaligaana kubanga mu bulombolombo bwa Buganda
musaayi kabaka tayuwa musaayi kyabuwangwa kabaka talina kuyuwa musaayi wano yatandika okuŋŋaanya banne basome eddiini naye ng'ekkenga agaanye okulikubwa naye ng'abalala yabakkiriza balikubwe yabagaana era abasiraamu mu ddiini zonna mu Uganda eddiini yasinga okuba n'abasomi abangi abattibwa eddiini y'obusiraamu abasiraamu 300 battibwa e Namugongo be basookera ddala okuttibwa lwa nsonga emu baakubwa ekkenga nga kabaka tannakubwa kkenga kabaka yali amaze okuyisa ekiragiro nti yalisooka okutayirirwa mu Buganda nga bwali imaamu ne mu masirawo ennyumba yagizimba muzigiti ng'asaazisa naye baatuka ekiseera baziinya omwaziinyi gundi bamuyitanga kakumirizi agenda ayaziina ng'abantu bajja ne basala naye kakumirizi lumu agenda okwaziina balinda abasiraamu okugenda okusala nga balabikako kabaka n'agenda n'atandika agenda okukyuka asome kutuba nga temuli muntu n'omu mu muzikiti bekyanzi lwaki okulembera otya abantu nga toli mukomole bono kabaka we yayisiza ekiwendo nti buli kiise gwe baatayirira akwatibwe wano yayita mangu Katikkiro we Mayanja n'amugamba jangu njagala munkolereko ekiwendo era ekiwendo ekyo bakituuma Nnaalongo kyattibwamu abakazi n'abasajja okukituuma Nnaalongo era bangi baafa olw'okubanga busiraamu era nkise ekitegeere nti mukyatenda Abakatoliki baayokebwa n'Abaprotestant abasiraamu baasukkawo era abakulemberamu ekiwayi kino ekyokubanga balaga obuyinza n'amaanyi ye musajja gwe baayitanga zinaabala Bafutawa ne Magatto Sulaiman. Kakati omulabi waffe yandyagadde okumanya nga tunaatera okumaliriza kabaka aganye okukomolwa ate agambye alimala kukomolwa abalala okukomolwa yamala n'akomolwa oluvannyuma oba kyakoma kabaka yagaana okukomolwa era singa kabaka ono yakomolwa singa eddiini y'obusiraamu mu Uganda yesinga okuba n'abagoberezi abangi kubanga kino kyaleetawo okubuzaabuzibwa kw'abagoberezi b'enzikiriza y'ekisiraamu kubanga yeddiini eyasookera ddala naye kabaka kubanga yakyusa bingi n'alagira embuuza mu Buganda ekyuke tubala myaka 155 kuva 1867 n'agamba embuuza ekyuke n'agamba okuva olwaleero buli Muganda olina okubuuza munno nti salaamu aleikum salaamu aleikum buli muntu olina obuuza munno salaamu aleikum nga salaamu aleikum tennajja babuuzanga batya anti embuuza zaabanga za njawulo waliwo ey'okubuuzaganya ne munno nti eradde maamu nyooge mirembe muntu mukopi ku mukopi naye nga ye Ssaabasajja baamulamusanga nti kulungi Ssaabasajja kati eyo neevaawo nga ne kabaka agamba embuuza y'abakopi nange gye mumbuuzangamu nange bwe mujjanga ng'ogamba ti salaamu aleikum bw'atyo yakyogeranga era kyaba buli maka ne gatandika okuba nga gakkirizamu eyo enzikiriza yadde abamu tebaasaalanga eswala 5 nga bwe baali babasomesa naye nga balina n'amayinja ge baayalangawo bwe bati kwe baafuniranga wuzu era nga buli maka okuva mu kayumba ke mu kasisira mu yasulanga okutuuka wagenda ofunira wuzu nga waliwo amayinja amateeketeeke bwe gati janga bw'onakazimba pevas leero olaba bulungi Buganda olwo etandika obusiraamu butandika kabaka bamuwa bendera bagimukwasa obusiraamu eriko omwezi ogw'ekitundu wamu n'emunyenye wakati agisimba mu Buganda alangirira obusiraamu okubeera eddiini mu Buganda wayitawo mbale nga omuzungu Henry Marlton Stanley agoba mu Buganda kwe kutuuka olwali okutuuka obusiraamu bujjamu ensasage kabaka ayimiriza enzikiriza y'obusiraamu asooka amala okugoberera abakristaayo alabe bo baleese eki era bwe baamala okunnyonnyola kabaka byennyini nga ddamu ayita abasiraamu bali nga bagamba kakati mujje ngerageranye ebyammwe n'ebya bano ebya Kristo n'ebya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebyali mu mboozi ya kabaka ne Henry Marlton Stanley ne bana abasajja ba Alahana Afende baamini byali bigazi byali biwanvu
Ndooza mwami wa Kabaka tujja tandikirawo oluddako tweyanziza nnyo webale kutunyonyola obusiraamu buvudde wala era Ramadhan tolowooza nti eno yesoose Ramadhan esooka tugifuna 1867 okusiiba kutandika Kabaka yasiiba nga teri kulya n'atuuka n'okutuma kasajja ke eggomba ke bayita kakolokooto n'akagamba genda mu basiraamu obabulye nti ekisiibo kituuse balina okusiiba laba ate kakolokooto ye yagenda okukubiriza abantu okusiiba ate yagenda n'emimonde gye mu kisawo oba yagenda mu ssaawa za kulya yakeera ku makya era yagenda ng'abagamba Kabaka agambye mulina okusiiba omwezi mutukuvu nga ye yeeriira Banaye omulabi waffe obadde mulungi nnyo mwebale kutulaba mwebale kutugoberera toyerabira okusubscribinga ku YouTube yaffe ya New Bizonto tweyanziza nnyo tweyanze gendoza tujja tandikirawo weekejja tulabe obusira muswawu muno tugenda kwongera obbasomesa mwongera otegeera obusiraamu kyeki abantu bamanyi na jjajja wa busiraamu lwaki bagamba nti Kasimu na Kibinge omulangira jjajja wa busiraamu byonna bagenda mutegeera wano ku mukutu gwaffe ogwa New Bizonto tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama abatukumire